Mwezi mulamba nga babbinkana ebibuuzo nga bibalumba ng'obusaala awatali ngabo gye binaggweera ng'alina omutwe ogukize ku banne akuulise n'ekyapa ky'ettaka byonna ku Lugonvu's Show olyoka olaba ensiitaano. Saawa ya bunkenke eno nsiitaano katuubagiro kennyini ng'azina n'ow'enkufu okwekkaanya kukwo n'okunyumirwa kukwo obubalagaze n'obugigi bwa bano abasaalimbidde mu mbuga ya Sseddugge. twegaseko gyesinzira okubeera ng'otulaba mwebale nnyo mwebalire ddala ku mbuga ya Sseddugge 2023 lunaku lwakuta ntungidde olwokubiri olwa rawundi ey'okubiri. Twagala okumanya ani asigala ani agenda okuvaamu. Twavudde ono olunaku lw'eggulu ku lwokuna nga buli kimu tuga nti omuntu ono ng'afuuse ensonga. Olunaku lw'eggulu Bwanika John yayiseewo kubanga agenda kumutindira oguddirira ogw'akamalirizo. Twagala okumanya olunaku olwaliro ani agenda okuba ng'ayitawo ogenda kumutindira oguddirira ogw'akamalirizo. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu nkwaniriza mu mbuga ya Sseddugge 2023 naye nga bulijjo sirinze kamaze okubanga negattako ya mizeewu buba bukyapambalasi mabenda zo nesize kiwi ate kiwi ano ako ate oba okuwaayiriza kyajja naye nga tukwaniriza nnyo gwe ali ku Lugonvu's Show eno Sseddugge 2023 tugamba nti webale kubanga obadde naffe n'otambula naffe tutuno ku mutendera nate ogwokubiri awo tulabise okubanga tutuuka byonna ebyatambudde mu mutendera guli ebyo twabirese batandise olunaku lw'eggulo wabalabye kaakati tutuno ku lwaleero naye nga tukwebaza nnyo gwe Lugonvu Property Consultants yateerawo ekyapa ekyomuwanguzi agenda okubanga asitukira mu kyapa asobole okubanga yeegiriisa anyumirwa obulamu nga buli kimu kitambula malidaadi nnyo. Lugonvu Property Consultants bagamba nti balina poloti zonna nga nteeketeeke bulungi nnyo, balina estates ez'enjawulo era ng'ojja kugenda ojja kubanga osobola okubanga oga nti yes wano wenjagala. Bona ogwa mu mikono gy'abazigu ne basobola okubanga bakunyaga eby'ettaka obimanyi awo munnange weenenyanga wekkafu tumaze okubanga tukubuulira ekituufu. Lugonvu Property Consultants. Oh yes, nenkujjukiza nafa balwengo Geno Hardware yabagamba nti mukwano wandibadde obeekwata kubanga balina ebizimbisibwa eby'omulembe naye nga mwenna bagamba nti twagala okubanga tugulawo account ne Lwengo Geno Hardware January kigenda kubanga kitandika butereevu nnyo baga nti bagenda kubanga babakwasa omuntu agenda okugulangawo okubayambangako okugulawo account ng'oterekako akasente ko banga oli munda mu ggwanga erya Uganda oba ng'oli wabweru wa Uganda. Kigenda kuwanguyira ogenda kuzimba ennyumbayo ennyumba okukizimba etandika na kuteekateeka ssente zigenda okwetaagisa okugula material so si musingi n'olwekyo Lwengo Geno Hardware egenda kubanga ate ekuyamba bw'omala okwekwata ebintu bino obigula mu Lwengo Geno Hardware abantu abagenda okuzimbira kikulu nnyo balo banafa ba focus construction bagenda okubanga bakwasaganya plan oyagala zimba ennyumba efaanana etya oyagala ya business oyagala ya kusulamu oyagala eri etya design zonna bazirina giyite plan. Totawaana kuzimba nnyumba etaliko plan ejja kubanga ekutawaanya tojja kubanga naawe kennyini oginyumirwa kati weeyo ne bannaffe bana ba focus construction basobola okubanga bakubira plan bwe kituuka mu kuzimba bazimbe nga bakubalidde nga kibakubalidde kyekyo kyennyini era kibakozesezza. Yes, negamba nti oyino na ttaka lyo kyabulabe nnyo okubanga oyina ewaka ng'ettaka wuli naye nga tolina kyokulirawo okujjako okuteekawo otulo n'owooza ensimbi zabula naye nga weebaka bwebasi weekwate balubwama Local Poultry Breeders and Agrovet abagamba nti mukwano balubwama bagenda kukuyamba mwana wa taata okubanga bakuyigiriza ennunda y'enkoko ennansi ate nga bakuwa okuva ku lunaku olumu obwa wiiki obw'omwezi balina ez'okulya balina ez'amagi n'olwekyo tugamba nti okwate balubwama Local Poultry Breeders otandika omulimu gw'okulunda enkoko ennansi osobola okubanga wejja mu bwavu ate ng'olundira waka wennyini mu kafo akafunda ebitagambika. Ebyo nabwe bibanga biwedde kitegeeza nti otuusa okola omukolo gwa kwanjula oba otuusa okola omukolo gw'embaga oba oli awo birthday ya mwana oba graduation mu mbeera eyo vibe ceremonial events weyingirirawo okulabika nti etteekerateekera omukolo nefunira ba service providers bonna tutandikira ku boogezaawo ba MC abagenda okubanga batambuza omukolo obulungi nnyo oba wetaaga public address system ennungi obulungi abatimbi na buli kimu kyonna omukolo gwonna ogumanaginga ne bogamba nti nze munfunireko bano benja okubanga neetaaga oba mujje mu managinga omukolo gwonna mugutuulemu mugukwasaganye vibe ceremonial events we bali kubanga oba omaze bulungi nnyo teekateeka wakaawo omaze okulabika nti buli kimu okifunye kati weetaaga omukolo kyokka n'ebyonookozesa ku mukolo olina genda mu Obis Supermarket
supermarket ye Kawanda okulira na substation y'amasanyalaze ojja kubanga batuukako space weeri bulungi eya parking so nga ne customer care weeri n'ebintu byonna babirina mu bungi bonna bw'ojja kubanga weetaaga n'olw'ensonga eyo Obies supermarket oyitangayoko ojja kubanga otuweera obujulizi negamba nti ng'omaze birina omukolo oguteesitese bulungi wawe ogenda okubanga omulirako otwala anemoonu gitwale ku Malakai Ecology nawe agamba nti ndi mu nteekateeka za mbaga nnoonya wenteekerateekera meeting zange njagala kubanga mpumuza ku birowoozo njagala kubanga omuntu wange oba famire yange ngitwalako ku outing ekifo ekigenda okubanga kya mulembe n'amakampuni ag'enjawulo tuli mu end of year abateekateeka obaga obw'enjawulo abakozi mulonde ebifo nga munonde ekifo ekigenda okubanga kibawa emirembe Malakai Ecology abasangibwa ekitende ku luguudo olw'Entebbe woba ogenda buli kimu weekiri nnyo ebisulo weebiri gardens weeziri buli kye weetaaga ayagala okuwuga obeera mu kafo akateeketeeko bulungi aka Malakai Ecology naku z'omwezi 17 lunaku lwakuna lwakutaano engeri gyesigira gyewali wambuuza ennaku z'omwezi seetaaga nnyo zimanya n'ennaku zimbuzabuza naye nga tugenda okufuna omutendera ogwokubiri abantu ab'omulundi ogwokubiri ku mutendera ogwokubiri naku lweggulo mwina engeri gye mwadde mutabukira wana nze leero ngenda babuuza byangu ensi ekulinze era omwana omuwala mukambwe atidde Carlton era yagenze okugira ati nga bonaga mbabali agira awone kale mu mbeera tugenda kubanga tufuna abagenda okubanga babeeramu olwaleero era naffe tubeesunga bano be bali mu mbuga ya Sseddugge wa 2021 olwaleero ziryoke zidde okunywa nga omwana ow'ebusoga bandobera shemu ayingira mu mbeera eyo okuba nti ajja ku mutendera guno ng'ekimuleeta si kirala wabula kulwanirira kyapa eky'ettaka bwato n'asobola okuba nga ayingira agenda kubanga aboolekanya ne Kasirye Steven naye n'alabikako ndowooza kati tukyayinamu muwala muwala yasigalira luli tuyina nnume bandobera shemu ne Kasirye Steven tubaaniriza nate bwe mubanga muzze mu mbuga ya Sseddugge 2021 ensi ebalinze era waliwo abawagizi bamwe abadde baga nti kayimiridde ku mmeeza eyo emmeeza buli agiyimirirako bigaana naye beerabidde nti bwanika buli lwagiyimirirako neggulo yagibaddeko era n'awangula emmeeza si kyekikulu baali bakitadde mu bulya ninaana naye kakati twagala okuba nga tugamba nti abantu bano abali mu mbuga ya Sseddugge olunaku lwe bandobera shemu ne Kasirye Steven tugenda kusaba Ssebyuma abeere nga atuwa omukisa abantu bano balanye oba oliawo okwongera okumanya abawagizi baabwe nti gwe mpagira ava luddawa amanya ge gogeddwa bulungi oyinza okuba nga wa kika kyo obanga wa ggwanga lyo obanga wa ddiini yo noga nti oyo kwenfiira kati saawa yakwekwata abawagizi tutandike ne bandobera abayiseewo mu kubbinkana mu mpaka za Sseddugge wa 2021 ku Lugonvu's show bawera si by'amanyi nga we n'abako bakulule nti ekyapa nakinona kubanga kiri mayina gange era nga ndeeta budulizi bulaga nti ekyapa kyange abawagizi bange mwena mbe bagumu kino kyaife bano bazira budulizi obudulizi bwe butya baba obujulizi bandobera shemu okuva ebusoga ndi mwana wandaza wotuuka ku lubiri ebusoga ebudumbula wondagaana endaza katugende wa Kasirye Steven nga naye awera amanya gange nze Kasirye Steven nviidde nabbingo era nga ndi musajja sebo seddira nvuma neddira butiko eryakasirye eryagwayo bugwi omukulu w'ekika yegonjo ebukalango bazzukulu ba Gonjo naye ab'obutiko batono manyi kikomaga Keni yekka ndowooza gwe mbadde nsinga okumanya tekijja kuwonya oba oli wa butiko oba oli waki bandobera aweze sebo mwami bandobera ono gyava wala nnyo ebusoga ate ng'ettaka liri wano ku luguudo kumpi asenge eno okwo kubeera kusaatuuka aba asaatuuse tunayawula ayagala okusaatuuka n'ayagala okusenga mu bulambulo gye gyandeeta okuva ebusoga ndikukyeyo nga kiriwe kitujja kusaba Carlton Scovia Nakami agenda kubanga abakwasa obulu buli omwalonde okusobola okumanya ani agenda okutandika n'ekitundu ekisooka ani agenda okubeera mu kitundu ekyokubiri. Carlton, abantu bano bakwase obubonero bwa
Kale tola. Namba 2. Bandobera shem. Kasirye Steven namba baba ogemye namba 2. Namba 2. Aye ng'oyenda ndala. Obudulizi mbulina. Butini tunaabona. Kale mzeeyi. Kale. Bwe kiba nga Kasirye Steven namba 1 ate nga bandobera Shem namba 2 nga bulijjo tukimanyi nti abeera ku mmeeza esemberedde awo yabeera abakwatamu mbabaali maliseeri babikulya abalungi emirimu munnabugerere omwana w'abandi ogenda kubanga obasookamu osooka obatinzetinze mwana wa taata ngenda kubabuuza byangu okwawukana ku Katoni Scovia nakamya oba oli awo naye naye bwe munaabigwanga munaaba munkoze bubi ndi wani Kasirye Steven nze nsoose ku luno yeso tulina amannya amapaatiike n'amannya amatuume yeso naye amannya amapaatiike ebiseera ebisinga gajja ne gabuutikira era ne gavuga nnyo okusinga gano amatuume yeso kaakati ŋŋenda kuwa erinnya epaatiike gwompe ettuufu eriyina okuyitibwa omuntu oyo yeso erinnya bad black linnya paatiike otyo ye Shanita Namoyimbo se ŋŋenda kwongera n'eryokubiri yeso ate ye full figure ye Jennifer sebo ye Jennifer musisi anti kati olina okuteekako eddala okakasenti ddala gw'ogamba yoyo gwe ŋŋamba kubanga bw'onookoma ku Jennifer ate ye bandobera ayinza okuba ayagala kulonda ajjuzeewo bandobera Sebo. ng'okutte ku ttama kikuyinza obuzito ekisa kibeemu oba batugamba wano tewali kisa tewali kisa wano ate singa tuwaddirira ekisa kyandibaddewo singa oleese surname at least kubanga ba Jennifer bangi kati oyinza okuba ogamba Jennifer ng'ogamba Jennifer Musisi naye nga kati wano tuba twadde twagala Jennifer Nakangoobi kubanga lyekkulu erirye eryamutuumibwa tebakuwa ate n'oli kaatalonze kanzire ewuwe muwe ekikyanaakiwulira tuyina ebibuga ebiri mu nsi za Africa nga ze capital city oba ebibuga byonna ebirala ng'olwaleero bw'oyinza okuga nti tulina Kampala so nga tulina n'ebibuga ebirala mu Uganda kino nno kye kibuga ekisingamu abantu abangi ku lukalu lwa Africa kimpe nkuwa obusatu Nigeria. It is Lagos. Lagos bakuwa obusatu olabye okusanyalala bale nakwebuuza ate Nigeria kibuga kyawa naye bakuwa obusatu ndiwo ewa Steven yeso Kasirye yeso mu gavumenti z'ebitundu ompulira bulungi yeso obukulembeze bulambikibwa butya ng'ova ku awasooka paka awasemba ze tuyita local government gavumenti ez'ebitundu zirambikibwa oba zisengekeddwa zitya ng'otandikira awasooka paka awasemba mu gavumenti z'ebitundu sebo tusooka ne LC1 otyo ne tugenda ku LC2 tugenda ku LC3 ne tugenda ku LC4 ne tusemba LC5 damu mpulire tusooka na LC1 otyo ne tugenda ku LC2 ne tugenda ku LC3 ne tugenda ku LC4 ne tugenda ku LC5 kati tukwambe bwe tuti LC1 kyekyalo LC1 kyekyalo LC2 gwe muluka sebo LC3 ye gombolola sebo LC4 kyeki tomuwa bubonero tewaliwo ki kikuyinza obuzito 4 teriimu oluva ku 3 tugenda ku 5 era ne bwe twali tulonda ojjukira bulungi kyokka waakiri singa apaatiiseemu n'agamba nti tubeerayo ne zi tawuni kansi ate era zibeera ku mutendera gwa LC3 ne zi municipality oba oli awo n'ozituwa kyandibadde oke
naye kwataddemu ero sifo ne byonooneka awo ne bigaana ne tugenda ewa Bandobera. Wampa ssebo. Waliwo district emu mu ggwanga Essebo. awaddiddwamu okulonda Essebo. wabula ng'ekyaleetera okulabika nti disitulikiti eno eddamu okulonda tekyali kirala wabula ssentebe wa disitulikiti eyo yali yalondebwa yatwalako akabanga katono n'ava mu bulamu bw'ensi. Kazi yali ani? Ssentebe gw'obuuza? Essebo. Baali bamuyita Ffeffekka. malayo amannya ofuna akabonero. Baali bamuyita Muhammad Ffeffekka. Awo bakuwa obusatu otaddeko erya Muhammad nkulabye ng'eddala libuliddeyo bubulizi erya Sserubogo. Awo badde mu kyo bakuwe. Ndi wani? Kasirye Steven. So ono nno yayingira mu byafaayo nga mmeeya w'ekibuga ekikulu ekya Kampala, wabula nga ye yasooka okulondebwa obutereevu. Ongoberedde bulungi? yes sir. Ono yayingira mu byafaayo by'ekibuga Kampala nga mmeeya w'ekibuga ekyo eyasooka okulondebwa obutereevu wadde nga waliwo bammeeya abaamusooka. Yali ani? Elias Lukwago. Elias Lukwago. Oyina ky'ogamba Bandobera? Nina kye ndowooza nga kituufu naye. Woolondera ne kigira era tukukuunyuula. Kati Kasirye tuddemu twetegereze. Lukwago yaddira ani mu bigere? Yes, Lukwago yaddira Ntege Ssebbagala. Kati Ntege Ssebbagala ye teyalondebwa? Yalondebwa so. Kale bakumma obusatu ate nga ansobadde ogimanyi. Kikuyinza obuzito. Omugenzi Haji Nassa Ntege Ssebbagala Mukama mummuze mirembe ye yasooka mu bameeya okulondebwa obutereevu ng'alondebwa bantu. Bameeya abaasooka balina enkola ze baakozesa. Yalinga y'abakansala kibali baagala okuzza ennaku ezo abakansala babalonda bo ne beeronda. Ndowooza ne mbanyuka. Obanyukiddeawo oba nkyabeeyongeramu. Kale ndi wuwo. Essebo. Ekitiibwa ky'omukulembeze wa KCCA okuyitibwa Lord Mayor olwaleero kyatandika oba kyatandikira kikugambe ntya kankuddiremu. Ekitiibwa ky'omukulembeze wa KCCA olwaleero ayitibwa Lord Mayor okufunibwa ne kitandika okumuyitibwa kyatandikira kwani? Elias Lukwago. Bakuwa obusatu. Nemba nga mbateeredde bw'obanga obateereddeawo mu mbuga ya Sseddugge 2020 kakati muze wange bwe mujje wa Lugonvu kabeera kaseera kakwenunula eri oba oliawo gwe bikyatambulidde obubi ate nga n'oyo gwe bikyatambulidde obulungi kabeera kaseera kako okwongera okwenyweza kubanga eno knockdown avaamu asemba oba asinga okufuna obubonero obungi yabeera ayiseewo eno knockdown ne tugende wa Kasirye Steven. Yes sir. Kasirye Steven ewange tojja kugamba nti biganye. Ddamu kino. Embuzi oba ente etannazaala bagiyita nduusi. Olwo ate yo enkoko egwa mu kiti ekyo neeyitibwa etya? Enkoko etannazaala so bagiyita nseera. Bagiyita nseera obwa Sseddugge busatu mu bumumpeere. Okigudde bubuufu. Yoga. Ne tugende wa Bandobera Shem. Wampa ssebo. Embwa ya Mbabaali Maliseeri enzungu gye yagula German Shepherd erunduze. Mu kulundugga kiki ekibeera kigituuseeko? Ekibeera kigituuseeko ebeera enoonya nsajja. Eba eyagala nnume. Mwe muwa obwa Sseddugge busatu. Nabagambye. Okigudde bubuufu. Yoga. Nabagambye nti ewange kubeera kwenunula. Ne tugenda ewa Kasirye Steven. Kasirye. Embwa erundugga. Ate olwo embuzi oba ente ekola etya?
embuzi oba ente eba esaze ssebo. Embuzi oba ente esala. Ne tugamba nti mumuwa obwa Sseddugge busatu. okigudde lubuufu Ne tugenda ewaani bandobera shem bandobera wampa ssebo embwa ezaala essebo ate enkoko ekola etya? eyalula Enkoko eyalula obwa Sseddugge busatu. okigudde lubuufu yoga Ne tugenda ewaani Kasirye Stevenson. mbuzayo buli omu kimu kimu. Ensimbi za Uganda akapapula ak'olukumi emabega waako kalina ekifaananyi ekikawula ku nsimbi endala zonna. Waliwo ayinamu ako olwasa. Bw'waba nga waliwo ayinamu ak'olukumi, ak'olukumi ako kayina ekifaananyi ekikawula ku ndala zonna. Yes sebo. Sebo emabega waako ekifaananyi kalina ngabi sebo. Kalina ngabi ke kazaawula ku ndala zonna. Yes sebo engabi eri mu makati ga bendi ya Uganda yekawula ku ndala zonna. Mumuwe obwa Sseddugge busatu. okigudde lubuufu Ne tugenda ewaani bandobera shem bandobera shem. essebo Kano akapapula k'ensimbi za Uganda emabega waako kalina maapu y'eggwanga essebo nga munda waayo mulimu ebyennyanja. Kapapula kyako kabeerako ebiri. Waliwo ayina waako ebiri awo. Omulonda Mulonda sebo. mulonde tuwulire. Kabeera ka 12 sebo. Kabeera ka 12. ajula gamba nti singa nako mbadde nako mu nsawo. Bandobera shemu temumukombya. Lwaki bandobera yangu y'okugirayo nako 10 nga ye tayinaamu bbiri. Nemmanga nange mbanyukidde wano mu kaseera kano mwana wa taata Mbabali Mariseri ne Cowtown Scovia Nakami. Buterevu ne tugenda ku mmeeza awagattirwa nga twagala okwetegereza butya bwe bali. Ani akira ku munne, ani akyala ebya mu mbeera eno ey'okulabika nti buli omu alwanira ekyapa. ani akize ku ani akyala ebya ani akyakuubedde ani akameme gwe kakubye katukuwa omugatte owulire Sseddugge 221. Sseddugge 221 twongera okubaaniza ate ne tukulisaayo Mbabali supu yanoze bulungi. Ono alimba. Aneta sebuwa badde wano obuyana Obaka yaga yesize eki? Mbuki kiwi. Ono Mariseri. Bandobera. Kale nobbira omuntu ebibuuzo. N'olemu okwebbira. ensi bwetyo Wabadde oyagaliza ku kyapa. Tulaba mu mbuga ya Sseddugge twongera okubakulisa mu kitundu ekisoose. Twagala okwebaza Bandobera Shem ne Kasirye Steven olw'obuvumu bwe boolesa nga bali mu mbuga n'okuddamu ebibuuzo. Kaka tuyimiridde bwe tuti. Kasirye Steven ali mu namba emu ayina obubonero 10 yatuuse ebibuuzo bya lugonvu byonna yabituuse ate n'alondayo kimu bubonero 10 bw'ayina ebya Mbabali byo byakalubye. Ate Bandobera Shem ebibuuzo ebya Mbabali byonna yabifunye ate ebya lugonvu nafunako ebibuuzo 2. Bwatyo n'abeera nga Bandobera Shem ayina obubonero 15 ate Kasirye Steven ayina obubonero 10. Bwatyo tuyimiridde. Bandobera Shemu akyayina 15 ate nga Kasirye Steven akyayina obubonero 10. Kino kitegeeza nti Bandobera Shemu olina okwerwanako ebibuuzo bigenda okubuuzibwa obuto obiddemu byonna okusobola okwenywereza ku ntikko. Ate nga ne Kasirye kitegeeza nti olina okwerwanako ebibuuzo bigenda okubuuzibwa obiddemu ate osabirira kulembedde abigwe osobole okuba ng'omuyitako. N'olwekyo nja kusaba muganda wange Ssebyuma abeere nga atwala kumutendera oguddako. kati weerwaneko jayo naago mu buto oleme kusemba si kubanga obwana bukuyisaamu emimwa nti wuuyo asibye nange nenkomawo gye muli
ntandikidde wani bwana Kasirye ow'Obutiko katugambe bwe tuti mu bukulembeze bw'obusiraamu mu Uganda bw'oyogera ennyo ku Supreme Mufti awo otegeera nti bino byenjogerako by'ekibuli. Ani yasooka okulya obwa Supreme Mufti ekibuli? Ekibuli ye Sheikh Shaban Mubajje. Bwana Sitivo Wanjise ng'okaayi ate Mufti wa Uganda yani? ye Sheikh Shaban Mubajje ate yasooka okuba Supreme Mufti oba toyawula Supreme Mufti omulonda baba kiganye kikuyinza obuzito. so nno yatuva ku maaso kati mugenzi Sheikh Zubairi Kayongo gwebale ndi wani Bandobera Shem Bandobera Wanjisebo waswabirirwa ye ssentebe wa FDC ompulira Esebo naye ng'ogyeko ekyo ajjukirwa nnyo mu kisaawe ky'ebyempuliziganya mu Uganda muno. Esebo ajjukirwako ky'omukulu oyo kinyinza obuzito kiyinza taata Kasirye ne yeeswanta abakankiyewo oba mala kwogera nti olonda muganda wange semulonda kuba bino byampunanga dduka yeetakula. omukulu oyo olina okudduka ate olina okwetakula. kampuni y'essimu eyasooka okujja wano baali bagiyita batya bantu ye yali ssentebe waayo. bwatyo Mbabaali Maliseri n'abeera ng'abanyuse ne mbakwata mu Ssentongo Frederick Lugompu mu mbuga ya Sseddugge 2 mu Lwakutaano olwaleero. Twagala okuba ng'oba oli ayo wange munaayitayo mpola mpola ne mbaako kye mujjayo. Tugenze waani? Wa Kasirye Steven so. Kasirye Steven. Yes so. Enjogera y'ekiteezaala tekyala bano batuukirako obutereevu. Yes so. Bataata baali ba president n'abaana nabo ne bayingira ebyobufuzi. Ngenda kukuwa basatu nze nga nkuwa bataata baali ba president ng'ompa abaana baabwe era abayingira ebyobufuzi. Tutandike? Yes so. Yusufu Lule. Kinyinza sebe. Yusufu Lule ne kibanga kikuyinza ekitegeeza nti n'ebirala sijja kwongerayo. Kikuyinza obuzito. Obadde osobola okumpa Waswa Lule. Awo nenvaawo era sijja kwongerako baakubiri na baakusatu. Nengende waba Ndobera Shem. Sebo Shem. Wanjisebo Mu byapa bya Uganda ono ye mukyala yasookera ddala okulya oba okulondebwa ku bwa Ssaabalamuzi bwa Uganda. baali bamuyita Wakapabulo. Wapakabulo. Wapakabulo yali mukyala. Ne kibanga kiganye. Kikuyinza obuzito. Tetufunanga mukyala nga ye Ssaabalamuzi. Kitegerekese. Esebo Nemba ndowooza anasooka busoose era mu mulembe guno kubanga ebisinga mwe bisookedde. ebisinga Mutusookedde ofuna vice president nga mukyala, mutusookedde ofuna saaba minisita nga mukyala. n'ebirala ebigenderako. Okitegeera Ndowooza era mwe tunaasookera n'ofuna president omukyala. ku mulembe guno. omugulanyi Bozi nga si bano abajja okwesimbawo. Kale mu mbeera eyo ne tuba nga twolekedde wa Nakamya ategeeza ate bano abaleero batambudde batya. Katukutwale mu kibalo. Ani akize ku ani? Ani akyaleebya? Ani akyakoobedde? Ani akameme gwe kakubye? Katukuwe omugatte owulire Sseddugge 2 Mwakalubye luno naye omutendero gw'okubiri tewali muntu n'omu afunye kabonero. Tewali atuuse kibuuzo, tewali alonze munne.
bwe tutyo ne tuba nga tusigadde ku bubonero bwabadde waggulu. Bandobera Shem alina obubonero 15 ate Kasirye Steven alina obubonero 10. Eno knockout. butereevu ne kibanga Kitegeeza nti Kasirye Steven akubiddwa eŋŋumi tonziriranga. atulabyeko nnyo. Ate Bandobera Shem ayiseewo butereevu ku mutendero gw'okusatu. Mpozi mwami Lugonvu wagamba nti omuntu avaako ku mutendera gu n'addayo n'afukamira n'asaba oba n'asaala esswala empitirivu. Kulabika nti aba asobola okubaako engeri gy'afuna omukisa ogudda nga tunoonya ajjuza ennamba ey'omukaaga. Kasirye Steven mpulira nga saagala mufiirwa mu mbuga ya Sseddugge 2020. Baba Wabula gwayinza obutanswaza. Saba nnyo bonna abagenda okukwata ekyokubiri abaddako. Yes, sir. Waleme kuba waweza obubonero 15. Ka 10. Pozi Ofunye 10. Neyanze sir. Bonna abajja banabeera wansi w'omwenda. Owajjo Neyanze sir. Muganda wange. Ewabadde owokubiri. Tumubanja. Negative 1. Kakati Kasirye Steven. Wangi sir. Saba nnyo. Abalala bonna bajje nga bababanja babeere ku 987 bwe kinaabeera nga kuwasinze waggulu mubakutte ekyokubiri. Kitegeeza nti ogenda kweyunga ku bataano abagenda oyita ku 10 osobole okuddira ate awo. Oyinza ogenda nga weerandiza bw'otyo Mukama nakolera ekyamagero. Neno lengera Shemu bwamutunulira bakomyawo. Shemu agamba nze oweekamuli najja kusenga Buganda. Okay. Kakati twagala okubanga muganda nge Babali Mariseri nga banafa ba Obi supermarket we beteekateeka muganda naffe Mabali agenda kubanga atumenyera baani abagenda okubanga bajja mu mbuga ya Sseddugge ku lunaku olwa bbalaza. Butereevu. Ku bbalaza. Bano be bali mu mbuga ya Sseddugge wa 2021 ku Mande ziryoke zidde okunywa. Zinadde okunywa ku lunaku lugenda kuba lwa bbalaza. Tugenda kubeera n'omulangira Walugembe Andereya oba Andrew ng'akwatagana ne Mulumba. Mbadde mwanguyiza. Okay, bansonyiweko ku lunaku olwa bbalaza tugenda kubanga tufuna Kiguli Ivan ng'akwatagana ne Kalyango Eddie. Okay. Bwe kityo bwe kigenda okubeera ku bbalaza Kiguli Ivan Kalyango Eddie ne Kalyango Eddie. Kwabo tujja kubanga tulondako kakati Kasirye olina okubanga osabirira nti kwabo tekuba akaweza obonere 10. Okay. Tuyitira ba Obi supermarket bajja booli awo ate basibule abantu ba Obi supermarket mujje mukwasaganye bano. Oba oli awo tetujja kuddamu omukumulaba oba tuddamu oba oli awo. Wano tuba tukusiibula obutadda oba okuddamu okulaba Mukama y'amanyi. Naye nga Shemu owulira ky'okuba ng'oyiseewo ogenda ku mutendera oguddako. Katonda yabaddemu n'ensonga. Eyo ono yo tagibaddeemu. Okay, ebali ddala. Bagenda sooka kukwasa ndowooza Kalyango Kasirye Steven. Okay. Tweyanziza. Ogenda nga ataddira eddala genda ng'ogamba nkomawo. Agenze kunyiga kaladi. Agenze bwaba waki aniyo yani ye Steven awo yo wasaala tegwa kukka wansi ku mavivi avunama asabe Katonda amubeere naye nga mu mbeera eyo twebazanya ba Obi supermarket okulabika nti bakwasaganya tebategeka ebitereko ebyo ne babiwa bannaffe okulabika nti babazaamu endasi kubanga bw'ova wano nga bakuwangudde ennyingo zino zitera okugenda nga zitadde nnyo naye bw'ogenda n'ekitereko at least ogamba kangende ntuukire ku mugaati mbeeko engeri gye neddaabulwa so tubeebaza nnyo na buli omu yenna Obi supermarket eri Kawanda ku ludda oliko station y'amasannyalaze gendawo ogule buli kimu kyonna kye weetaaga gw'ate akwata ku Bombo Road veeno yonna yita mu jjaamu yenna bw'otuuka e Kawanda kyamaawo kola shopping yo customer care weeri space yo parking weeri na buli kimu kyonna so nga tabannaffe abalugombo property consultancy bwe bali okulabika nti no bakwasaganya ku by'ettaka ekyo nno kyo tukikuzigira nga tukuzigira kituufu lwa nsonga bwe bateerawo n'ekyapa wano omuwanguzi kyagenda okuba nga awangula kale nno gwe yakadda
oli mitala w'amayanja tokomyewo Christmas eno naye weetaaga okulabika nti obaako ky'ogula contract y'emyaka 2 oba 3 oba omwaka eweddeko kati sente obadde ozikuŋŋaanya Lugonvu Property Consultants kwasaganya nabo enamba zaabwe zirabaawo tuziteekako bulungi nnyo yogerezeganya nabo ki kye weetaaga sayidi ki buli kimu kitambule bulungi nnyo ate gwe yakomyewo nga tonaba kutandika kuleebuuka na leebuleebu neeno gendako ku Malakai Ecology osooka owummulemuko okumala ennaku nga ziizo oluvannyuma otandika okuba nga otambula olambule ku mikwano oba watuukidde waka kwata bafamire batwaleko ku Malakai musobole okuba nga munyumirwa obulamu malidaadi. Oh yes, nenkujjukiza abalwengo General Hardware yabagamba nti kuba ebizimbisibwa eby'omulembe olina okuba nga weekwata Lwengo General Hardware yabagenda okuba nga bakutuusako buli kye weetaaga ate nga abagamba nti mwagala okugulawo accounting ensimbi zammwe zibeerayo mpola n'otuuka okwagala okuzimba nga matiri wamumalayo dda ng'ogamba nti ennyumba yange nga tedduka genda mu Lwengo General Hardware bw'omala okugula ebizimbisibwa ojja kwekwata Focus Construction abagenda okuba nga bakuzimbira ennyumba gye weetaaga bakubire plan gye weetaaga bakuwe quotation gye weetaaga gy'osobola okuba nga oba oliawo weeyambisa okuzimba ekizimbe kye eky'omulembe ky'osobola ekijja mu nsawo yo ate nga kayumba ka mulembe nnyo maridadi sana. Weetaaga okulabika nti munnange oteekateeka omukolo waakadda oba obadde osevinga ssente omwaka gwonna ng'obadde wano kakati ekadde omukyala wagenda akwanjule oba omukuba embaga omukolo ogwo gubeera gwa njawulo nnyo guba gwamu kubanga ze zimu ku mbaga omuntu z'aba nazo embaga ey'amazaalibwa embaga ey'obugole n'embaga eri esemba gy'obeerako nga totegeera n'olw'ensonga eyo bw'oba ofunye omukolo ng'ogwo togugezesezaamu funa abantu abagenda okuwa saavisi nga yeeyejjodde nga tojja kugamba nti boogezi ke boogedde obubi katuguddemu enkya kiba tekikyasoboka n'olw'ensonga Vibe Ceremonial Events lwe bayingirirawo okuwa buli saavisi gye weetaaga aboogezi b'oku mikolo bakatumwa abaserekita abatimbi saavisi waliwo eyo public address system zitera okutta emikolo ebyuma ne bibumbeera nga naye ng'omukolo okwata ne ku mutama booti nga gwe mugole biveeko ebyo Vibe Ceremonial Events lwe bali bulungi nnyo naawe yeetaaga okulabika nti olunda bannaffe balubwama local poultry breeders lunda enkoko zino ezaffe ennansi ozifunemu si buli bwe twalunanga mu kyalo bukakuba mpanga ne bubbanga bwe bwagala bano bajja kubuulira butya bw'ozirunda butya bw'ozikuuma butya bw'oziriisa webale nnyo balire ddala nga tuwunzika Carlton Scovia nakamya mu dakiika ng'emu ate oba oliawo tubeere nga tweyongera ku naku olwa balaza tujja okukomawo leero lwakutaano tujja kudda ku mande Carlton Scovia nakamya ensi erinze gwe okuba nga tumanya kigenda kutambula kitya obirabye otya by'olabye we wakunyumidde wawogamba nti wano nga wakyakaabya omusajja nga kaaba ani omusajja agenze n'awa ansa enkyamu laba bwajjukira nti ansa gy'awadde enkyamu kakati n'agenda n'akuba n'ekisenge bw'ati wamulabye wali awoza ogw'ekyapa omusajja omalivu bw'alaze ku kyapa bw'amaanyi kale buzzaamu amaanyi era bulaga obumalirivu okuba nti omusajja akola okunoonyereza n'ajja nga yeetegese naye kozi omulangira wa Lugembe waddi ajja kuba wa Lwakubiri omanyi obuwagizi wa Lugembe bw'alina Walugembe y'omuvubuka ow'Kawempe ow'emyaka 16 owa siniya eyokusatu yali namulabye ku TikTok namulabye waliwo yamukozeemu TikTok oba naawe nze ndi mulamuzi sina ludda akatugende ndi mulamuzi sina ludda naye nga tulinawo kati abantu ba mirundi abantu babiri abakamamulwako ate babiri bakayitawo akyasinze ebandobera shemu n'obubonero 15 ate Bwanika John alina obubonero 13 eyabadde weggulu yes okay mbabali malise linga tuwunze esebo sina nnyo kye ngamba olwaleero lwansonga nti abakoze kye balina okuba nga bakola ate n'abavugirira nabo tubeebazisa abavunkanyi nabo bakoze kye bateekeddwa okukola ffe ne tubawo ebibuuzo buli omu omutwe gwe ne gupima mu mbeera eyo tulinze bakumande nabo tubakwasaganya webale nnyo balire ddala Carlton Scovia nakamya ne mbabali maliseri nange njagala okubanga oba oliawo mbawunzikira wano ku mande tujja kubeera ne Kiguli Ivan nga mbabali bwe yatugambye ate nga tujja kubeera ne Kalyango Eddie bajja kubeera ba mande ku Lwokubiri tujja kubeera ne Walugembe Andrew Mulangira ne Mulumba Emmanuel be bajja okubawo ku Lwokubiri ate ku Lwokusatu ku mutendera guno ogwokubiri tujja kubeera ne Bukenya Pasco muzzukulu wa Nsamba ne Ndawula Williams Ndawula beddira ki Ndawula abamulangira naye abalangira
basingira babiri kale nze Ssentongo Frederick Lugonvu mbagaliza birungi byerere Sseddugge 221 tugamba nti Kyapa Ky'Ettaka. Sseddugge wa leero bw'atyo bw'alabise tokimanyi osigadde weenuguuna naye n'enkya mu kyo amaaso n'amatu byonna ku Lugonvu's Show Sseddugge 221 Kyapa Ky'Ettaka.